mpola mpola mu mbeera yonna wakati nga Uganda yakava mu kalulu naye tebinakulaba nti ate no munange biggwera ddala tukyalondera ddala ampuliza ali ku Pale FM tukyalondera ddala yadde engeri yonna ab'emulugunya bagamba nti baatubbye obululu yadde engeri yabagamba nti bannange baatusunye obululu baatuyise kulitalaba baatuyise bannange kulitalaba ebibiina ebyenjawulo n'ab'enyalimu bali bagamba nti baatubbye walengedde nalokola wali nga nalokola yawangudde Hajati Farida ngategeza gamba nti nedda nze byange bibi nate alangira waki olangirira n'odduka lwaki odduka wabalengedde mu butambi kakati ne DF Democratic Front eyampuuga nabo bagamba naye yadde omubaka n'omu mwatubbye mpuuga bwatu wategeza wagamba era ategeza gamba nti Electoral Commission yabadde unfair mpuuga Mathias Mpuuga yali mu DP nasala nagenda mu NUP nadduka y'ekikumi nasala kati nakola ekibiina ekye yakulaakulana ssebo ssebo obukukulaakulana yali tugende maaso ntandikira munda mu ggwanga lya Amerika munanga ali ku Pale FM ali kukula lyo omuntu wa bulijjo eggwanga erya Amerika wakati olunaku lwajjo ttiimu Iran nabagambye nti Ayatollah Ali Khamenei yabadde amaliridde okubalula eggwanga Ayatollah era balina ebigambo byagambye Donald Trump ne bamugamba nti weesaleko tukusaba togeza n'olumba eggwanga erya Iran lunaku lwajjo wabiwulidde ali ku Pale FM eby'Amerika tebiggwa okugamba nti tebakyalumbye Iran ku olwo tebinnaba kuggwa Amerika yagalagaana oba mwaka guno oba mwaka gujja oba mwezi gujja oba ddi bajja kuba Iran ekyo njagala kituule mu bwongo ne mu mutima gwo nti Amerika ne Isirairi bajja kukuba eggwanga erya Iran kati sigambye nti balikube balijjewo wabula bajja kulirumbako either Iran ebakube oba bagikube naye nga bajja kugirumbako yagalagaana oluvannyuma lw'okugamba Trump Donald oluvannyuma lwa Netanyahu osindika abasajja be bagende bakete balabe Iran estandinze etya Iran eyimiridde etya ne baketta aba Mossad n'aba CIA okuva munda mu ggwanga erya Amerika ne bagamba Benjamin Netanyahu nti ssebo taata musooke mulegezeemukko temukola ensobi ne mulumba eggwanga erya Iran kati beeteefuteefu temulina wakuyita wabula solution ya kubala bubazi oba tugende ku pulaani B Benjamin Netanyahu Prime Minister wa ggwanga lya Isirairi akwata essimu akubira omukulu Trump Donald amugamba sebo mukama wange nze yajja mu ggwanga lyo mu makago naye nakusaba ojjo nnyambeko tukube eggwanga erya Iran nokkiriza era nongamba ntandike anytime ogenda kujjo nnyambeko sebe ene essimu ekusaba nkutegeeza nkusaba busabi taata lindako tugenda kuswala yamuwadde n'ensonga nti 1 akasajja mu nnaku 12 wetwakalumba mu nnaku 12 zetwamala kaatukuba amazima googerwe kaatulumba mu Isirairi ne kakuba ebitebe bya Mossad ne bases ez'enjawulo ne kakuba zithaadi zaffe ne kakuba ebiziyiza byaffe ne kakuba zi aro zaffe ne kazikuba kati tetunnakola ndala ate akasajja kali mu kuweesa birala mbadde nkusaba osooka okwatirire mutujja kulumba but not now lindamu njagala owulirize bulungi bamugamba lindamu ekyokubiri akasajja kamaliridde okusaanyaawo Middle East nga naffe mwetuli kubanga kalina ebikola nuclear kalina ne ba alayi baako wakati nga abasajja baagala kutta Ayatollah Ali Khamenei naye ngina ku Saudi America byasazeewo kakati bagamba Trump nti sebo tolumba lindamu kakati uwuliriza however na bino bimanyi NB
kati gwe manche mwatekangawo mu kirasi musomesa yagambanga NB balina bagamba mbu NB bantu kale na bino bikulu Amerika njagala ogyetegereze muvuzi zaayo nakugamba Amerika kizibu okupowa yadde nga bagambe tulindeko okulumba eggwanga erya Iran bati lijja kukubwa lijja kulumbibwa tiimu Iran weyayo bano abasajja okulengeranga bakwata ebyokulwanyisa n'abasirikale nga babajja mu base ez'enjawulo eziri mu Middle East nga base za America si butiitiizi ali ku Pal FM afuuka mumanyi America okwata base zaayo okuzijja mu Middle East ezimu okutegula ebyokulwanyisa ebirimu defense systems ezirimu zimissiles ezirimu awamu n'abasirikale n'ebimotoka n'ezidrone si kutya Al-Hudaida wabalabye nga bajjeeko ku basirikale abamu mu ejjo okuva ku Osajjo ku Sande n'ejjo ku Mande abasajja babalengedde munda mu ggwanga erya Iraq nga bavudde bajjeeyo base olengera kyennengera gwamanya Amerika olengera kyennengera teyakomye ku ekyo abasajja bakutte F-35 fighter jets ne bakutte F-16 ne F-15 si F-35 bakutte F-15 ne F-16 jets 12 ne bazitwala mu Jordan baani B'Amerika ne zigenda munda mu ggwanga erya Jordan why ate nga Jordan ebaba balumba amawanga agamu basinzira mu Jordan naddala nga balumba eggwanga erya Iran bajjayo beesi zaabwe baleeta ebyokulwanyisa ebirwanyi kati batandise obisupplyinga mu mawanga ag'enjawulo beesi ya Al-Hudaida mu Qatar bajjeeyo abasirikale abamu fe abamu mwalowoozezza nti Amerika etidde no please kibalo ne bagenda munda mu ggwanga erya Iraq ne bajjayo abasirikale in fact yo bajeeze era Iraq beewaanye nnyo mutubawonye basajja mwe mugende kibalo bajja kudda bati balina ekibalina okumaliriza oluvannyuma lwa Ayatollah okwata ebbaluwa n'agiwa Aragache minisita w'ensonga z'ebweru eza Iran minisita w'ensonga za Iran ez'ebweru n'agikwata n'agitwala mu Saudi Arabia minisita w'ensonga z'ebweru eza Saudi Arabia n'agimukwasa n'amugamba evudde wa mukama wange Ayatollah Ali Khamenei owa Iran gitwalire kabaka King Salman gimuwe owa Saudi Arabia yagudde mu mikono gya mulangira Muhammad bin Salman omulangira alindiridde entebe mu Saudi Arabia mwe yagudde mu mikono gye ali ku Pal FM omulangira olwasomye ebbaluwa feesi n'ekyuka n'agamba maama Amerika weyayo taata labayo akasajja labayo muganda waffe ebbaluwa esemberayo ddala erimu n'okulama laba ebbaluwa esemberayo ddala akasajja omusajja agenda kubalula Middle East amaliridde alabudde kyaliiwe kubanga Ayatollah ne King Salman ba mikwano bali mu myaka gyegimu babaze ebbanga nga bawuliziganya bamaze ebbanga nga ate bakulembeze ono mukulembeze ono kabaka mu Saudi oli supreme leader mu Iran yadde nga abasiraamu kati bino mubitegera balina enzikiriza mu busiraamu nti ezibaawula nti bano mulimu abashiya abasunni abatabuliki sibimanyi nnyo siriseeka okitegedde kati ali ku Pal FM naye basiraamu amugamba musiraamu nange biibyo nze ngenda kubikola oluvannyuma lw'ekyo ne kabaka akwata essimu abanoonya bagamba bannange mugamba basajja tebakuba eggwanga erya Iran n'omulangira akuba essimu temukuba eggwanga bannange erya Iran Netanyahu n'agiwulugumya wa Trump bambirindamu okulumba eggwanga erya Iran tulengedde zibeesi ez'enjawulo abasajja batandise okujjayo abasirikale n'ebyokulwanyisa tulengedde ate baleeta ebirwanyi ezidrone ennwanyi ezirwanirawo zigenzeko munda mu ggwanga erya Jordan walengera Saudi Arabia nga bagula sagala kwogera nnyo ku Saudi nga bagula ebyokulwanyisa
okuva munda mu ggwanga eri Amerika olowooza bya Saudi? Si bya Saudi basajja battu, nedda si byabwe. Kyekiddako Amerika tepowa. Olunaku lwajjo Trump yabadde ali ku Air Force ng'ayogerako eri bannamawulire n'atutegeeza n'agamba tewali yankubidde essimu, nze yasazeewo, nze super power yasazeewo neŋŋamba nti Iran kansooke njireke si nti kansooke njireke. Nyina byenkyetegereza. Ekituufu kiri nti the truth is Iran bajja kugirumba, wabula ebyokulwanyisa bye bakompeyalinga bambega Iran balina bingi nga tennaba kuyita ba alayi baayo ba Russia, ba China, ba North Korea n'abalala, nayo nga yeeyina. Nagamba Iran balina ba muntu nsolo ab'oku ttaka. Buli olunaku basaba Ayatollah Ali Khamenei, bamugamba ssebo gula omulyango guli abasajja bayingire olabe kye tunaabakolera, otubanja tetunnakusasula, tuludde okulwaniramu k'okulaba tweswanta. Banzijukiza malayika efuuwa eŋŋombe, batugamba abamanyi nti malayika buli lwakutaano egamba Allah, ya Allah nfuuwe, Mungu wange nfuuwadde eŋŋombe ya yaumul qiyama every Friday. Ne bana abasajja ba muntu nsolo ab'omusajja omuyiraani ku ttaka. Abasajja baali badde baagala kulumbira Iraani ku ttaka, baatuuse ku ttaka nga bano ba muntu nsolo beekyawakyawadde obulamu babuvaako, balinze kufa. Al jihad fi sabilillah, balinze kufa bagende mu jjana. Iraani kati bamugamba nti sooka olwegezeemu, tusooke tubale Iraani eno. Uliriza pulaani endala, ulira pulaani endala ku Paal FM. Ayatollah Ali Khamenei, abasajja munda mu ggwanga erya Isirairi batulaba Benjamin Netanyahu, batula ne munda mu ggwanga erya Amerika, bagamba now what? Feba super power tuswale yiri Iran eri mu kwewana tulemedde ogikuba mu kwekalakaasa, kuwedde tetugikubye, we twali tufunidde ddala chance. What should we do? Tetusobola kuswala tutyo. Kiki ekitulemesezza okuba Iran? Nti Ayatollah what? Nti tumutte. Kyekiri ku ttebo. Banafu aba Royal Healers bakugamba nti gwe n'atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers, olumizibwa omugongo, amagulu gakuzimba. Bannange olina ulcers, olina prostate akumazeeko ebbanga nga temujjanjabangako, omujjanjabidde ebbanga musajja wattu, mukazi wattu agaanye. Genda onywa amajaani ge bayita Hayat oba Azima. Atannaganywako naawe ndooza gwa yaganywako kati onyeenya muto ogamba ddala kituufu Yusufu tolimbye mu mbeera yonna okitegeera. Kakati ali ku Paal FM bakugamba nti genda bakuwa amajaani ga Hayat oba amajaani ga Azima. Olina prostate wezanyiikirizaako, olina arusazi zikumazeeko ebbanga, genda bakuwa amajaani ga Hayat ampuliza oba amajaani aga Azima. Abatawanyizibwa sukaali, pressure, ebizimbe bagamba eddagala weeriri, mugende bannange babajjanja betugenda mu kisiibo. Mu abaami bagamba nti abenyuma mu sayizi ensonga zammwe zaateredde, enaba gye ngenda okuwa mugikube kuba bajjanjabe. Ali ku Paal FM nammwe abaami abenyooma mu nsonga ziri zootegedde okusamba akapiira nga gwe evooza thori toddamu kulimba ggwanga. Baleese cupa gye bayita eya Royal Honey mubisi. Mwana wange guno mubisi onuuna bunoonyi, si kugaaya nti ate bikawa nedda bino biwoomera ddala, woomerwanga wejjanjaba. Teeka ku mugaati, woomerwa omugaati, woomerwa omubisi ate wejjanjabe. Wanayita eddakiika 23 gonna ngamba nti mwana wange Yusufu oli musajja wa ddala, Yusufu oli w'amaanyi, oli wa ttabu, tolimba Yusufu. Kabisi Royal Honey omusajja wenna atannakakozesaako gwe simanyi ku nsi kati onyumyaki, ku nsi onyumyaki. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobbies, kazimbe ka Volcano Bus Park, duka namba 314 kuba ku simu 0749 96 oba 0749 961409 bakubire, oba MTN 0779 95 92
45 be bannaffe aba Royal Healers mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala, ggwanga bannange lya Iran na ggwanga lya Amerika ali ku Pal FM, munnange ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo. Bano abasajja ebya Amerika tebinnaggwa, ebya Amerika tebinnaggwa. Ne Iran egamba nange ndi steady, nange ndi steady. Abasajja Abamerika bafunye solution, bagamba nti kaakati akyagaanye wali nti lwaki tetutta ye tuno tugende mu Iran tetukuba ggwanga. Buli pulaani zonna bazikoze, buli pulaani yonna ali ku Pal FM bagikoze. Kati bagamba tutte Ayatullah Ali Khamenei, oyo wetumugjawo. Kyekizibu kya Iran kyokka, kyekizibu kya Iran kyokka. Ebisigadde bigenda kuba biteredde. Tugenda tukuba akasajja tukajjeo tekasobola tulemerera. Bano abasajja naawe listen, abasajja Abamerika okulegeza gwe tiimu Iran amaanyi olina, thank you, amaanyi olina weebale. Era amazima googerwa, you cannot compare Iran ne Uganda. Tosobola comparinga Iran ku Misiri, you can't. Bebamu ku basajja mu Middle East abayina amaanyi, tukkirize. Abayisirayiri bayina amaanyi mu Middle East, abatake bayina amaanyi. Syria bayina amaanyi naye kati tebakyalina, banafuwa. Ali ku Pal FM Obama yabagamba nti mukwate Iran mukanye naye nga mwakanya ne North Korea, nga mwakanya ne ggwanga erya Russia, mukanye na musajja mu Iran bannange. Biden n'agaana, mu kisanja we yajja n'agaana, ne Trump agaanye. Kakati abasajja bagamba twagala kutta Ayatollah Ali Khamenei, ye solution yokka. Leka tukajjawo akasajja, wetumala okukajjawo Iran etereere. Bamugambye muganda wange. Amerika osobola okukola ebirala byonna naye muba mutandise ssematalo. Bano abasajja statement gye bazeemu yennyini, we babadde mu meeting waliwo era yagibagambye. Yabagambye kyemwogerako mukimanyi. Temusobola kukwata Ayatollah nga ye mwakwata Maduro. Ono omusajja yabadde amaliridde okubalula Middle East, okubalula base eza Amerika zonna mu Middle East, ng'egamba ngenda kuzibalula, ngenda kuzikuba, munkwate empola. Era omulangira eno ebbaluwa, ekituufu nasiibye ejjo nnoonya ebyabadde mu bbaluwa byonna. Natuse n'okunoonya mukwano gwange ali munda mu ggwanga lya Iran, oba yayiseko ku mikutu gyabwe mu butuufu naye tannagirabako, naye nga yagiwulidde mawulire, yagirabye mawulire nti yagenze mu Saudi. Eyo ebbaluwa eyatuuse ku ssa ery'ennyamiza omulangira wa Saudi ne kabaka, ne bakubirawo essimu nti bannange temulumba basajja, muleke baganda baffe, mubaleke. Eyo ebbaluwa ebyabaddemu lazima nja kubinoonya. Abange ba Putin, ba Russia, Abachina bali kuki, bagamba kibbo ku nsonga zino. Owa North Korea Kim Jong-un yagamba alinze lunaku olwo lwe banaalumba Amerika, lwalinze. Russia tugirengera nga bawanyisiganya ebyokulwanyisa n'eggwanga erya Iran, abo tubalaba enkya n'eggulu, ne China. Kati Amerika kyeri mu kukola wakati ng'etegedde bano abasajja nti bali mu kukikola, nti bali mu kubikola, egenda ezingako amawanga nga China ne Russia bwe bali mu kuzingako Latin America. Amerika be yaguddemu, na bano nabo kati kye bali mu kukola. Abamerika bongeddemu kati ebinnonogo mu kwetolola eggwanga erya Iran. Kugambye munda mu Jordan ebyokulwanyisa byatuuseeyo dda, abasajja bajja beesi zaabwe beesi yaabwe munda mu ggwanga erya Iraq, kati baleetawo byakulwanyisa. Saudi mukwano gwabwe Take
oyo takabuzaabuza. Misiri mukwano gwabwe oyo mukoddomi, Fatal Sisi mukoddomi wa Isirairi tasobola kubavaamu 100%. Okitegeera ani ggwanga kirisigadde awo kati bali awo. Amerika wenaagamba nti kukulumba tiimu Irani nkibaddiramu. Kino baakikoze nti tulekeddaawo, ezimu ku nsonga lwaki bakikoze nti tulekeddaawo baagala mulegeze nga bwe baaba kuba mu nnaku 12 waliwo Isirairi we yabalumba ne bakuba sumagiza nga muli mu kaholide muwumuddemu ne bakubira ebyammwe nammwe ebimu bye mwakweka bye mutaayogera Abayiraani. Isirairi nayo nga we yasirikira bye baakuba. Kati muli weni ali ku Pal FM naye nga bye najjayo mu kulumba Irani ekituufu kiri nti abajeno ba Irani bangi baakubwa. Lwakuba nti Irani yo teronda omu. Irani teyebeeza mu buyinza yokka, bakulembera bangi nti ba Ayatullah jasanga ba Ayatullah nga balinga bana batano bonna balinze entebe nga mwebali. Osange ba generali nti balonze nti CDF tebalonda muhoozi yekka, balonda ba muhoozi 10, balonda ba muhoozi 3 mu Irani. Nti wajjawo muhoozi number 1 waliwo muhoozi number 2, wajjawo muhoozi number 2 3 4 5 waliwo muhoozi number 6 atekinga over bunambiro. Era bawulira nti waliwo gwe basse mu Irani tolowooza nti kati oyo tumuwonye, nedda, waliwo ataamusingako, waliwo muhoozi abaamusingako. Okitegedde ali ku Pal FM ali kukula ali omuntu wa bulijjo be basajja bwe batwe bakikola naye nga Irani nkikuddiramu. Be steady, be ready and steady. America bagezi nnyo n'Abayisirayiri bajja kubakuba. Kuno kulegeza nti tubaleke tubakube kuddiruki ira America ekuveeko, America bakuveeko katego eri omusajja Aragachi yagambye tubamanyidde ddala mwagala tulegeze, tetugenda kulegeza. Ensoobe ekoma wano keekome wano. Wataayo mwana wange naawe. Wama Haramain Islamic Nursery and Primary School somero ya DN boarding bawulana abaana ba bulenzi basomesa oluzungu wamu n'Oluwarabu, basomesa abasomesa baabwe batendeke ddala ate nga ebisale byabwe bisobolera ddala omuyizi okulaba nti munnanga asoma nga balina n'enkola y'okugaba half bursaries eri abayizi abakola obulungi ne full bursary eri abayizi bakwata Quran okuwandiisa abaana kugenda ddala maaso wali ku ssomero lyabwe. Haramain Islamic Nursery and Primary School basangibwa ku Entebbe Road ng'okyamira ku Batabata nodda Endejje kubira Sheikh ku 070 71 4 oba 0783 58 10 50 bebannaffe aba Haramain Islamic Nursery and the Primary School. Lwaki sikuta nsonga nyingi ziri awo nzikiriza nkute bawubira Faruku, thanks for the program. Bali kulaba nti munange Faruku oli ku YouTube kabugoten baba erinnya liganye Kimugaga Nejino Katumba amala mutumireko yadde tali ku YouTube yali ku bali ku 107.9 ne mutumireko sebo. Jeno Katumba wamala salute sa nali ndudde omulaba kyuzi naddamu mulaba lugundi lubowa nga alindi ate mazibbanga ddene nga simulabako era takuliriddeemu era emyaka si egyo talina kyatalabye era talina entala azirwanye sente azikutteko obuyinza abubaddemu nakati abulimu kati akole ki alinga ggwe nze nga nkya okola ki obuyinza ki bwe nnina sebawo kyoyagala abantu abaliko kyobawa olina obuyinza awo nekinjagala okwogera nsobola era osobola luvannyuma ejjo tawaddeko eyo mbani ya DF Honorable Mathias Mpuga Nsamba nagambu natutegeeza nti NUP NRM bali mu kwesi lwa kubasuuza bifo. Ani abasuuzani? DF bifo n'ebifo byawangula balangira we NRM ebimu ne balangira we NUP. Era kati bali mu kutandika kwebuuza ku bannamateeka n'ababaagala obwenkanya. Kulaba kiki bazzaako. Abampuuga n'obuuma bwennyini bwabakosa mu bikozesebwa byatuuka kikeerezi naye atagambye olumu mwalimu n'olukwesikwesi lwe baazula NUP yali ekolagana n'NRM okubasuuza ebifo ebimu obululu bwabwe basajja battu kozi tebafunyeyo n'omu sinnalabayo naye waliwo wano basigazayo bwa meeya balinayo wano meeya abavuganya ku bwa meeya
bakyalinayo abavuganya bangi ne kuba councillors gye bali olaba mukama wa olaba we beetikka KCC kasita batema omuti gwe manya ate batemye emirandira tebatemye waggulu batemye omulandira kati olw'amatabi waggulu gano bayinza okukakkana nga KCC ebagitutte era twabimanyiira era buli batakkiriza bangi nti NRM yawangudde oba nuupu oba wati naye okwemulugunya kungi kungiko era tukyakulaba mwene UP ne mwene NRM nawa wonna naye ebibiina bye mbadde nsuubira okwemulugunya mbadde nsuubira NRM ne NUP but not Mpuuga lwaki tufena tukiraba ebibiina bingi ebyetaba mu kulonda yes naye anti yemulugunyiza kyekyo kyeyasobodde abeefuddisi bemulugunyizaako kyekyo kyebasobodde naye kati waliwo abantu golayira ddala nabye musajja wange we Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja ejjo yayogeddeko ne bannamawulire agenda kutandika kwebuuza ku balonzi n'ekibiina kikyazzaako agamba minisita kyofa togabye yamuyita kulitalaba waliwo abantu abatalina kwemulugunya waliwo abantu abatalina kusaba increment kati ku paalo kuno kuliko omuntu atasobola kusaba increment kati mumbejja ogamba nti increment bakiwulira because you need to file yokolaki ndimwongerako mukeezi sebo Alani Mayanja atalina kyayagirawo Alani Mayanja ayina n'ebyebyo byebyo byavuddeyo tamala ssente kuba yamuwangudde naye era abujuliza kale tamaguzi yayogere omusajja gwe njogeddeko mumanyi bulungi naye eyamuwangudde n'abamuyambyeko okuwangula ne bonna abalumiriza nti Nakaseke pozi nga kiweerabidde oda gwe njogeddeko oba olowoozeza olwayo bikonna olino n'alima kindi nzindi wano ffe tuli Nakaseke musajja ffe tuli Nakaseke omusajja muleka aloope bambi Alani we Nakaseke ensonyiwa sebula sebo mbasibudde mbadde manyi mukutte sayidi eno oyo we sayidi eno in fact agende buli omu alina eddembe agende ewa Mpuuga nabagambye beekuŋŋaanya akabinja ate bavaamu ate Mpuuga ajja bayambako Alani yanzise assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh buli lwe twogera ku ssomero eryesigika mu kuumwa n'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi twogera ku Nsaamu Mixed Primary School erisangibwa e Kolona Ntabuulirirwa wamu ne ku branch yaffe